Ntuseya ako ke kaliwo ate akayimba. Kati yo video yange yasooka wagiyita ntuuse ne ngamba kati kansimbulire eddala ekintu kiwanike ku mirabba waggulu. Yakolera teyali mbi kubeera yampa subscriptions ku YouTube. Nalabawo enjawulo. Okozesa manya ki ku YouTube? Ku YouTube nkozesa Spectre Nevada. Oh. Spectre Nevada. Okay. Kati awo wenyine weerera wenjagala okutegerera erinnya lya Spectre Nevada line lya nickname lyo lijjawa kubanga eryantale liri wala nnyo ne Spectre Nevada. Lyo liva walino. Erya Spectre Nevada like Spectre kiva mu spectacular. Spectacular is something exceeding excellent. Kati fa waluganda otujjemu mu kino kati Kati nalabanga ndi waddala kuva buto bino bye nali nkola. Nali nyimba kuva buto. Tine ku ssomero era nali mwana muto naye ngenza abayimbisa zi make sanko P3 P2 mpaka eno jendi nkuze nyimba. Kati nagenda nali ntambula ku gundi oko dictionary ndaba spectacular. Nendaba nga yenze kennyini. Nenga kati nze Spectre. Kati Nevada ate yajjirawa. Kati Nevada one of the best American states. State ezimu mu America ezisinga buli omu gye yandiyagadde okugendayo okwo. Kati olaba nga yeggwe. Kati nalaba nga yenze Spectre Nevada. Kati Spectre nakutegedde nnyo nakutegedde dda. Amanya n'ogagattawo ne kikola. Naye kati muze tuyina e Kampala town kati ezafuuka city tewalaba muko town gyoga kati eno naye yandibadde esinga kati wali ku Spectre nwadde ogattawawo town yono ga Nansana oba omutegeera kati Spectre Katwe kati naye noonya Nevada. Anti kati ewaffe embeera banda gye banzaala era abantu abasinga bampita Nevada banda Spectre Nevada kati ate ne bampa erya ntino gye nva nzakiikiridde nzakutte ebendera nti banda's finest era abantu beekireka ne banda. I salute you all. Oh, kati era tekigaana kati naffe engeri tuse Mengo solo kugateka ka Spectre Nevada Mengo. Okitegedde ate guba gugwawo gwe. Nakutegedde nnyo ate nga ne banda Ssaabasajja Kabaka era tumulaba nno era tuyitako natusiibula ne mumuwubira tusiima. Otandika omutegeera oba okulaba mu ebbanga nga kimyaka ng'emeka ng'omanyi nti gw'osiibula abeera beene. Kati Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo atandika omulaba nasomerawo ku Kyambogo Primary. Kyambogo Primary eri wano olubiri luli wano. Awo ku farm. Oweekitiibwa twamulabanga nga adduka ne road waaka no twakeeranga ku makya. Ng'era akola mwezi owe nga tugenda ku ssomero. Twamusanganga yali nga abeeramu ku road waaka nga omanyi alina obba fit. Era kyovula bali fit nti yazowanga yakeeranga ku makya n'addukanga era twamusanganga. Kabaka ng'agenda ng'azowa. Ng'azowa mu magezi. Okay. Ekiri Nabatanzi. Gwe mulembe omutebi omwana dayino kayisawa kati tuli ku luyimba kyessaawa eno. Essaawa zino oluyimba lwennyina baluyita Sabula nalukoze ne producer bamuyita Nexo Bigo. Nina management bagita Caution Entertainment. I salute you manager Rodini, manager Tigo. BK Management, I salute you manager BK Properties. Kati luli walukolo ina management oba alito nafuna. Kati oluyimba lwa ntuuse na we nalukolera nalukola audio nalisiina management. Nenfuna we yanyamba bamuyita BK yanyamba nanshutingira video. Otandikirawo era video yanyamba nnyo. Yanyamba nnyo n'okugowingako viral somewhere abali batamanyi ne batandika okuntegera kola oluyimba. Kati nenfuna Caution gye nnyina ssaawa zino bagita Caution Entertainment ne tukola Sabula era tulina bingi ebipya era Sabula nnungi nnyo video ginoonyeeko oluyita Sabula lulungi nnyo. Okay, Sabula tugenda luba w'abantu balulabeko naye nga tetunabagenda yeeyo mu Federation oyitayoko. Federation yeeyo anti kati ffe banene bakusangayo ffe. Kichinga kuffe biba biralamu mwe baani ffe nga ffe be batategeera oba oli awo kuba kati oyogera bwotyo njogera bwentyo olw'ensonga kubanga n'otuuka wali eri engeri gye baku approaching am like wali ogenzewoko in the first place nali ngenzeyooko naye era kati tewali makulu kunze nganze atannakuba kati okubamu balyoke bampulirize
nina okubamu hiti oba tuni ebayitaamu kaawo ne bagamba kituufu omwana onaasobola ne wabeerawo bandi tewafunayo opportunity ekangamu kaawo okusaba because sometimes oyinza olowooza nti abantu bano tebakulabyewo naye nga naawe olina oteekamu effort maybe wotuukawo awo onoonye omuntu avunaanyizibwa ku bandi eyo maybe obakubemu kaawo ku ndongo balabe kyolina obayitamu kaawo ne bagamba maana nayo ka music just abantu okwongera ne bakutegeera bwe batyo tewakirabamu makulu walaba nga kwegamba tekikola era nyinawo DJ kyali wange bamuta DJ Sowebi yanzigira mu federation yawo nangamba mpiteyoko naye kale namukubirako nanga nevada sikolindeko bikyali mu process webityo nenge anytime soon ngenda tuukayo kubamba etagira ddala ate ndi mulungi nnyo ku bandi naye nga process ijagamba process okukanga muko wali oyimba mwe tebasobola kusheduleinga yangamba linda mu nevada ngenda kuba nkutegeeza ndowooza ayagala ntukire ku shuwa tayagala mbonebone nnyo okugoba ku daaga DJ tukoleko ogaye bamuyita DJ ki DJ Sowebi omwana n'omunyigeemu afune bwayimbira mu kaawo just platform eyo agikozese wekitegeera abeere bwayo akuba endongo abantu bo bakupangisa bakuwa okuba endongo mu bivulu mu mabaala kiba kitya kale si nnyo kale ennaku zino ndabawo change naye nga abasinga babadde nga bu promotional shows tino oluusi ayinza kale era bampaayo nti ayinza okuwaayo amafuta kati ate obumuntu okubisa lofiti bakyali baffe ate ne batulaga embeera etali nnungi olwokuba tubagondera nnyo manyi wosembeza nnyo omuntu nti mukwano gwe kati alina ekiti kyakulabiramu ekirala kati oba ndowooza tukyukemu ku kala toneddalindamu okiteekuba kati Diana ofuuka nnyo kyali wange okimanyi ofuuka nnyo kyali wange kali eri kembadde nkutyamu kali eri kayinza obuva wati ntandika okukumanyiramu kati abantu mwana mweddeko kasita obalabudde kintu ki kye baali bakoze n'ogamba nti mu butuufu kino kyannuma n'obulamu bwange bwonna bwonna mu ndongo eno gy'okuba kale nze ekintu kyali kinnumyeko era mpaka kati sirikyerabira kyali kiki DJ yankyazaako ku TVM kati DJ nga si terefayina kufumita emboozi kati DJ natuukawo in fact show yali yakiro sawa zaali nga 5 kati natuukawo in fact sawa zaali nga 3 nga njaga obudde mbukwate nga manyi ndi ku program y'omusajja kubolide nali nkoze naye program nangamba tuukawo nkubire nentuka nemubira nga kati yingira bikinga obimanyi naye nali ku show n'ateekayo abantu bonna mpaka show kuggwa nalaba bagenda kumaliriza ningena nengamba anko plan ki nanga tujja kukola wiiki ejja okitegedde oba bwe wajja n'osirikira eyo n'otamuga nti ntuuse namukubira in fact nangamba yingira nenyingira bulungi nnyo nentuuka natuula nawandabira kubanga ntudde wali nga nnengera kati yamala omulundi ogwaddako n'akuyisaamu namanya kye nalina okukola kino nali sanjuddeyo obubaka nomana oyanjulayo namana nenyanjulayo naye seeyo wiiki kuba nali obimanya byaffe byakugoba byakunoonya kati oluusi mba sirina nga sirina ate nga njagala okubaawo endi kambuuze wano wayanjuddeyo wano saayanjudde nga ntya Katonda tokiraba nti kugamba endu yenze no mwana yakola bubi nani oyo oyani nani oyo ndekanze onomumbulira ntugize wano njamugamba kuba nkyamwetaaga ate munaye bagamba ebiseera ebisinga nti omuntu ng'okyakuza embeera atoba nantondo and that is a good spirit because ebintu bingi mu bulamu bye tuyitamu ng'ogamba nti omanye ekituufu omwavu taba nantondo nze gyenvudde nepaka kati ogamba omanyi mba nkyetaaga omuntu kanjira mbeerezaamu nnindemu so ensonga eyo ntuufu bambi kyokoze kituufu mwana sooka twakayimba kasabula abantu bano balabe ku talenti y'omwana ono mwana mumuwagire mmwe soko tuba oluyimba olwo yo ono kamuweeyo n'ekinyanya yo tewetaga saba wa pasta lokodo gafe wenankako kubanga nyumirwa engeri gyo nyenyetta kati toweba wasabula endongo ono DJ nga jude ebirungo atalina sente atekeyo omusingo esawa yakunywa kati gala omulyango toweba wasabula endongo ono DJ nga jude ebirungo atalina sente atekeyo omusingo sawa yakunywa kati gala omulyango yo ono kamuwoyo n'ekinyanya kuba mazima akabina akanyenya ne DJ atawuse katya kuba binyanya weyekweka anti bibebi bimunoonya gwe zinakuma zina amapya mpola mpola teri gwe tupapya bano bakajja basuba batanajja barapa balojja ebiwundu nga bitujja Diana
obedda gwegwe ntunuulidde kiwedde era mukama kumpadde olaba ozinotto ng'engoyo zambadde olwakukwatako ng'ozambudde kati towebo wasabula endongo ono Diana nga jude ebirungo atalina sente atekeyo omusingo sawa yakunywa kati gala omulyango towebo wasabula endongo ono Diana nga jude ebirungo sabula akayimba ku TikTok okwoli ku TikTok abaana bakuwaye bu challenge abasobodde era abaagaliza ne bajja gutegeera omuziki kati ki ekiddakaawo after all this kati ze nnyimba zino ze tulinawo sofa sofa nyinawo ezo nyinawo n'olulala kubayo audio baluyita bya love nawo oluyimba lulungi luli ku YouTube oba tonnaluta luli ku YouTube baluyita bya love lugamba bwe luti nze nkizudde ebya love si byangu ate nandibanga nabigwamu mangu gwe nali njagala yandeka kumpinga ate nakyuka mwana ng'atuse mu ddungu nali nkimanyi bebi totya denja mu motoka yo najja nga passenger nze nestuula satuma messenger nga nkwagala nkuwenja musikonkirako ranger kangamwao tuwa oluyimba BBS kiri kitya terrifying are you ready Diana are you ready yo nze nkizudde ebya love si byangu ate nandibanga nabigwamu mangu gwe nali njagala yandeka kumpinga ate nakyuka mwana ng'atuse mu ddungu nali nkimanyi bebi totya denja mu motoka yo najja nga passenger nze nestuula satuma messenger nga nkwagala nkuwenja musikonkirako ranger samanya kibiri babiki gwe nabanga naye day and night yankuba penalty gwe about you meant for me should I call this loving ontamize bya love nalina kwesigala batebonjuwa about you meant for me should I call this loving ontamize bya love ulira listen yo nze kuba ex bye bankoze Diana mwana bingi byenjize abamu bankyawa sirina kyenkoze nga baagala buke kumakya nga neetuze bewane nga webandaze mama atye agambe mbuno bandoze mbwera mwana ebya lavu mbiganye mboba nino yiyayiya ng'omuyaye ebyomukwano si byakunywera njaye wowe mama zanno weka nga bikusaaye ebyomukwano si byakunywera njaye wowe mama zanno weka nga bikusaaye samanya nti biri babiti gwe nabanga naye day and night Diana yankuba penalty kale wali obaddeko mukwano omuyitirivu ennyo nze wenjagalira ddala watandika kwagala ku myaka emeka tolina 22 kati nze natandika okwagala ekigambo kwagala nga sinatuuka nakwagala emyaka gyange tegirina kwagala ng'emeka natandikira la 17 kati nejafuuka shona tujesonyiwe kwayo n'obudde kuliko abaana kati ate twagala tubagambe bino ebintu tubitandike nga tuyezeza emyaka 18 n'okwambuka naye asiwa ebisa ebisinga experience etuyigiriza ebintu bingi mu bulamu so tusigaza eddakiika 2 njagala ozikozese abantu bo babuulire kyonna kyagala okubabulira ate nkwerekereze sirina nnyo kinene nnyo kyakubagamba okugyako omwana okubeebaza byonna bye mutuusaako engalo kama okubawa obulamu obusinga ne byemusinga okwagala amanya bampita Spectre Nevada n'oluyimba olupya baluyita Sabula badde nsaba mulunoonyeeko Spectre Nevada nkubira ddala kusitamu mpa omukisa ne muwulira kiki nsobola okuba neyanza BBS telefine okunkyaza wano eno Diana Nabatanzi kyakabi nnyo okubeerako naawe ebimu byali birooto naye kati bitansotuukirira kyenyizo bagamba mbadde nsaba mumpagire Spectre Nevada nyina bya love luyimba lulungi nyina Sabula ya bala DJ gifune kuba DJ ojjudde ebirungo yonna gy'oli big up Caution Entertainment BK Properties wow Spectre Nevada bana mwana nomumwagire I feel like he has a talent Iraga inabagambia yangambia ine mpisa mpitirivu nnyo but so far just during this conversation we've had showing bwetambudde nsubira ine mpisa tazirina munambulira mu abatulabye naye nga bambi mu obuwagizi bwonna obusoboka bonna bumuwe asobola okubanga ekintu kinakifa bakula kale ffe tusiibudde kyo tugigadde olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba DJ Magical nangamba oh my god towetaga saba wa pasta lokodo gafe wine and kakop kubanga nyumiro ngekito kati towebo wasabula endongo ono DJ nga judde ebirungo atalina
nga tukutuusako fayino z'ekikopo ky'amasaza